kulira eggwanga nti ndokose ne mugamba tewali mutawaana nina ajogerera omwogezi waayo afuna okondo nefe abawagizi tetulina structure buli wamu wabeerawo abawagizi so fe abawagizi. You are most welcome, each one in his or her own capacity, partners in the struggle for a better country. Team Basajja Mivule, friends and well-wishers, you are all welcome. At this particular time, as far as our politics is concerned, I felt the urge to guide, direct, advise, especially the youth, on the right path to take come 2021. I've been in this struggle for a better country for more than 20 years. Some of you, I believe you were, if I can guess right, you were about 5 years old, 6, 9, 10. So anyone who talks about a struggle and what we see is mere obscenity, vulgar language, abuses and insults, fake cartoons, pictures, bombarding the internet, and you call that a struggle. We who started this struggle without anyone recruiting us, without working under any person, any company, any party, no one pays us, we can't keep quiet as we see our country going to the dogs. We can't be muzzled as we see an empire being prepared to be established in our country, an empire of homosexuals, drug addicts, wrong elements, criminals. We can't allow that. When they talk about the struggle that Basajja Mivule has defected, I never at any one point in my life participated in such a struggle. A struggle where you abuse people, you don't feed me, you don't have any right. Nobody has a right to insult me. By my age and what I've done for my country, I qualify to be a statesman. Who are these goons and hooligans abusing people? I wouldn't attack them if they had kept their idiocy to themselves. But now that they want to spread their idiots to us, we will definitely pull out our clothes and attack them. We can't allow a kingdom, an empire, where a king is going to be installed, and that king, you don't advise him, you don't talk about him, you can't blame them. The moment you criticize them, you deserve to die. We have criticized Mr. Museveni for over, at least for myself, I have criticized Mr. Museveni for over 20 years. Even before Dr. Besigye, I was the only radio presenter in this country, the only one, it's on record, who determined within myself to fight this government. The only one. We were told a presenter must be neutral. I refused that. I was the only person in this country to fight a regime as a presenter. For that matter, I was just, they told me, this is the reason they gave me. We told you, don't talk about Museveni. Now, there is a lot of fire from above. We told you, don't criticize the president. Now, please, you go. And I say, okay, let me go and do other things. These people of yesterday, to tell us they are in the struggle, exhibiting nothing but mere stupidity. We have our cultures. We don't blot out obscene languages publicly. I was so annoyed when I heard someone who said, I speak on behalf of Bobi Wine's spokesperson, Eddie Kenzo, Olinge Gundi Omukazi. Nobody talks about it. When we come out and we say, please
That's not the language we are supposed to use if we are in the struggle. They invade the internet. They attack you with every manner of obscenity. Please, this is the question I raised to you. Is this the struggle you are talking about? So I refuse to worship a king, any other king in this country. I don't ascribe to Bobi Wine's kingdom, where they are planning to install him as the omnipotent, omniscience, the only wise person, the all-knowing God. You talk about him, people want to cut off your head. They talk about Mr. Museveni, but we don't see any reprisals from the president. They are free to criticize the president. Now, who is Bobi Wine really? Who is he? I have a verse I read in the book of Isaiah where God was saying, please, my people, come, let us reason together. But his people, why do they insult us? Why do they speak lies against us? And he keeps quiet. That's where my problem with him is. They say we are his people. I'm Bobi Wine's spokesperson, Lumbuye, Peng, whoever. Why do you keep quiet? Why don't you have a press conference like this one and you say, those people, we don't know them, or we know them, but the line they are trading, please, we disassociate ourselves with whatever words they speak. They are keeping quiet. So, I'm determined to crush that kingdom. A kingdom which is notorious than that of Idi Amin. Whoever opposes them, whoever does not ascribe to their party deserves to die. They have been they have been inciting their goons to come and attack me from here. That's why you see the policemen there. Attack me for what? Simanya Kumurugana. Ffe twatandika nakitandika nkola ku radio nendaba ebintu ebikyamu ebikolebwa gavumenti eno nentandika okukola programs ezisuula gavumenti sikyegaana nendeetanga ba Dr. Besigye, Lord Mayor ntanaba kufuuka Mayor, ba Honorable Semujunga tanaba kufuuka Honorable, Serina Nebanda yafa, nga njagala kutondawo ejje okumobilizinga abantu n'okubasensitizinga bakyawe gavumenti. Tetwavuma, tetwawemula. Nekola program ku radio nga ndeeta bagashumba ba Dr. Abed ekintu ne kikwata omuliro. Ne tukyusa bangi abaali bawagira NRM. Nengenda mu bintu nga bwogamba nti kanve mu kwogera obwogezi kantandika okukola. Bino mugende mubinoonyerezeeko nga bwe bannamawulire. Akatale aka Kiseka weekali kubanga nze nabawanga ssente zagulanga ebipiira poliisi ng'erwanagana nabo buli lunaku buli wiiki nga nze mbasasula. Tutaasa akatale ak'abantu omusajja omukkano alimu okukatwala. Nze kikyempita struggle. Nensala neŋŋenda e Nakasero batwala akatale kaabwe ne bajja kiro ssaawa 8 ne bajjamu enzigi basengula abantu ne bantuuza mu Grand Imperial Hotel ne bambuuza nti oyagala ki nga waliwo box 3 buli emu mu $3,800,000 ne mbagamba nti abantu abo bwe bafaawo bagenda kututta balagawa. Nevaayo olw'eggulu sente ne baziwa abakulembeze bw'akatale
ne bankubira amasimu nga banduulira ffe tuzitudde nenkunga abasigalawo abawansi konza abakulembeze baliddemu olukwe tebajja katwala nenkera ku makya nengula seminti nengula omuyiko netuzaamu enzigi erinnya lya pulezidenti awo eryatandikira n'omusajja yali ntuuma bamukuba amasasi naafu struggle kiki bano gye boogerako struggle bayakukolera bantu mbandi ku tv nendaba abalunnyanja nti bayingira mu mazzi mwe beeyambira netandika campaign ey'okusonda seminti tusimire abavubi toilets gye ziryeyo omupitirivu zetwasima mpuliriza ebigambo byabwe ne baŋŋamba nti ebyennyanja biweddemu tetumanyi kitugenda kukola babivubye obwennyanja obuto nze mu uganda eyatandika olutalo olw'okulwanyisa envuba embi nenkola lipooti nengitwala ewa sipiika nenkola lipooti nengitwala ewa Kale Kayihura nemugamba nti abawerekera abavuba envuba embi bapoliisi bo bebayamba abavuba obwennyanja obubi ne tutandika okulwanyisa abavuba oyo Kale Kagundi Kaka owa isu Kaka bagenda namusanga ku bizinga alina amaato ge ennyanja balemeredde nemugamba nti negata netandika okumukyazanga every Tuesday mu programu zange ku radio netusondanga sente nga Kaka yazituwa n'abalala munaffe omu natufaako bamutanga John Mubiru amazzi ne gamutuka amaato tugavuga ssaawa 5 ez'ekiro tutaasa nnyanja okutuusa lwe bagambye ennyanja katugiteekeko abajaasi factory zonna ezaali zigaddwawo zazzemu ne ziggulawo Uganda efuna kyebayita struggle mbanwanirira obutale buli president n'agamba nti eyo si enkola yaffe NRM obutale okubugobamu abubukoleramu abagagga bagende bagula awalala obutale babulekere bannanyini bwo ne bampa omudaala waggulu ku kizibu kye bagenda okuzimba naye nga nti saagala bantu balowooze nti mbadde nkolerera mudaala saagala mudaala gwonna leeta mukyalawo oba omwana tumuwa omudaala webale kutuyambako nze nedda ne bampa ente nengana nayo gino nayo akatale kakiseka ne kasigala mu bantu akenda kaseno ne kasigala mu bantu otegera ennyanja katifu nenga nti mpangudde kye bayita struggle okiraba bano batulage kye bayita struggle what sorry obujulizi testimony obujulizi bwabwe buluwa bakoze biki ne ku byalo gye babeera kiki ekiriivu nze banzaala omagere obanziika kiki ekiriivu what's there people power kyegenda okukola kyokka kwe kutwala ababaka abangi mu palamenti balye sente Michelle Obama lumu yagamba nti kwe tulagira enkulaakulana y'omuntu be bantu bameka abakwetolodde ng'okyusiza obulamu bwabwe njagala bannamawulire 10 ngenda bateekamu sente mbapakire nja kubawo ne allowance mbatwale ku kyalo gy'empangalira tewali atalina mbuzi nga sinze nagimuwa tewali atalina mbizi nga sinze nagimuwa balina sekoko nga zange balina embaata njagala abantu mupe bannamawulire you can choose even your dead choose practical si abagwenyufu mukyusiza abantu bameka babetolodde amazzi ku kyalo we nazimba okyegera nga banka tinaba kutwala amaka gange nasanga ekidomola bakigula siringi 10 amazzi nze nagasima abali bagatunda siringi 10 ne bajja ekiro ne basulamu obubi bw'abantu nengenda mu nyumba yage mwenyini eriko ekikomera nensima amazzi konze mujje mu state house musena amazzi siringi 10 abantu baga nti ye president w'abantu bakoze biki twagala testimony era mu abavubuka abandaba n'abanandaba mbakubiriza mweteeketeeke okukwata obuyinza naye mulagaki mulagaki ndi musanyufu olwaleero ndabye amawulire gabukedde Katikkiro owekitiibwa Peter Mayiga ng'agamba abavubuka bagenda kutandika okubasomesa okubafuula abalimu ensa mumanyi ensa kyekitegeeza ensa is integrity integrity means being one with your word kyekitegeeza mu luzungu ffe twasomera mu America God holy in simple terms
it is actually what is being used to God, because his word and himself are one holy body. Kati agambye bagenda kusomesa abantu ensa okubeera mu ensa abalina discipline, honesty, otegera, integrity. Kisanyusiza nnyo ekyo. Kati bano abantu nebo, even if you offer them power on a silver plate, they can't run this country, not even for 3 months. They can't. Tebasobola kudukanya eggwanga lino kubanga programu ki gye baleese. Navaayo ne mbagamba nti bannange, ndi muganda munnammwe. Now this is the genesis of all this battle. Ndi muganda munnammwe ne bansiba nebulayo n'omuganda n'omu ajja nga bye nayogedde ebinvunaanibwa. Actually ngenda kibagamba mumwesiba ku kimu mbu yagamba abaganda banankole batubbi. Si kye basooka okumbuuza nga ndi ekireka, ekibuli. Basooka kundaga video where I attacked Judith Nabakoba, the Minister of what? ICT. Otegera nga mufunaana okulemesa Bobi Wine okwetayiza ku radio stations. Omusango ogumu gwe nnina nali ntaasa Bobi Wine. Nengamba Nabakoba tosobola kutukuba ku nsoloboto. Bobi Wine muleka ayogere. Oyo mwana wa Baba TV. Mbadde ku Baba TV ne nwanirira zaake, ne nwanirira Bobi Wine. Tewali avayo kunwanirira nga abagwagwa baabwe bampemula. Back hackings into my Facebook account. Ne bateekayo every nonsense. Waliwo omwana yanyambye mulabi wano, eyanyambye okubijjamu. Kati eyo struggle yaabwe. Kakati bwe ntuuka eyo ne mbaga nti bannange, omusajja wetaka Peter atali muganda ye yankulidde emmere nga nsuza enjala. Omunalwanda Gachumba ye yaleese emmere. Lawyer yabadde Mugisu eyasayininze bondi yange ye Kabuleta Munyoro. Nengamba nfudde bannange. Ekyo kyabanyiiza. Actually Kabuleta yali ne gundi ne Matofu Junior ye kabati. Bwe najja ne nkyogera bayomba, bavumanze, bawamulanze. Ekyo ne kiggwa. Penge n'apostinga nti nagambye Gashumba njala kukubalaga nti these are idiots. We can't rest our country into their hands. Ne bagamba mbu nagambye Gashumba asasule abasirikale bankwate nfune erinnya nvuganye Bobi Wine. Think about that. Bobi Wine asirise tajeka. Otegera nzo okusasula abasirikale emundu zonna ze mwala nengera nesula ku semiti ennaku 3 safe house ekireka mbu napanga kipange ne basirika nange nensirika. Kakati bwe navuddeyo okubagambako nti bannange okuwemula nga kususse Lungu ye n'atandika. Laba emmotoka ennene gye bamuwadde emukulira w'ekkubo alina eva emabega. Kaakati wensula abalaba nga siina mmotoka ezo abo babalabamu amagezi lyali kubanga ekyalo wensula bwekiri. Era bano singa be bankwata aya nga yali gavumenti yaabwe. Njagala okukozesa omukisa guno okwebaza bajjenero ba Museveni kubanga bye nayogera byali bibi. CDF General Muhoozi mwebaza natula mu maaso ge bwenti. General ewe temugati mukambwe n'antunulira ati nensooka nsaba essaala ey'okwenenya nyingire eggulu nga siriko omusango gwonna. Natunulira erweru nemanya ngenzi. Yakoma kukuntunulira butunulizi. Director General Kandiho ebigambo bye nayogera bifaananako n'ebyakuma omuliro e Rwanda ebyali tekitta bantu. Ne bazanyira obutambi nembuulira neneenenya.
otegera njagala kwebaza akulira criminal intelligence brigadier general Damulira abasajja ne bambuuza bino wabyogedde oli in your right senses ne baga nti ye naye tusooka genda masoko tuddemu kiri wabadde otegera ye naye mu nsonyiwe nga njagala nkateekewo mangu ako mpone ekibabo abasajja tebalina kyebankola ne bambuulira ne bansomesa engeri ranks gye bazifunamu naddala brigadier Damulira brigadier general Damulira yakola kinene nnyo generali Kandiho yakola kinene ranks engeri gye bazifunamu nandaga obubi obuli mu bye nayogedde okutegera ngenda okuvaayo okufuluma nona amasimu gange ntambula noonya wentandikira nga lunguye akiikira people power bamusanze ne bamutwale wa president alina president twakoma mu kanyite counseling bankansolinga bukansolins nti bino byabulabe eri eggwanga okutegera era bano ono bala mu mugamba publicly ateekwa okuntwala wa president Museveni eyo emmotoka gye boogera ngifune ne pickup ate ekyenjawulo nze am a Christian. I stand for Christian values. Saagala kankyogere wano kansembere wano saagala mwami Museveni ompe emmotoka ng'okukuta bukukusi njagala bannamawulire bonna babeerewo abantu bagende beetuge muleke tubawe ebituufu ebyokwogera bana mundoza you are hearing me very well gamba mukamaawo emmotoka bwe bagimpa njagala abeewandiisa liro bana mwewandiise be tunaatwala sijja kugendayo nga ndi bw'omu njagala bagimperetera ng'ensi yonna eraba tulabe omusango gwe ndi banzizizza njagala nnyo okukyusa obulamu bw'abantu otegera bwe bangoba nja gikozesa okusomesa abantu okuva mu bwavu bwe bangoba ku radio nengamba katuyambe abantu okubajja mu bwavu nayinanga program buli wakubiri vision ey'emisomo gy'omu bisaawe young that's my brain child kyempita struggle people bawe jatulaga byekoze nze natandika okutegeka omusomo mu kisaawe ky'omupiira nga mpakanya nurse okusomesa abantu kuno baawe nengamba buli kyensomesa ngenda kireeta nendeeta embwa nendeeta obumyu nendeeta seedlings endokwa ez'emiyembe endokwa ez'emicungwa endokwa ez'obutunda nengende Makerere nenfuna badokita Naluyimaabo dokita Mukiibi netuleta omusajja yava Kenya netusomesa abantu okulundira ebyennyanja mu biveera okulundira mu kafo akafunda biki omusomo gwali massive nekutandika nevaawo CBS nempita jango yamba abantu basabasajja kabakolesa emiyembe biki ndebakasa musanvu ogwekiro netubenda ku musanvu engudo neziggalwa pewosa netandika kati ya buli mwaka awo kabushenga wa New Vision watandikira nebagamba this is the way to go vision nekibaka nempulinga out ng'abasajja balina sente empitirivu bakola emisomo ate gyabwereere nenga nti bano bazze namaanyi n'ekita nentandika kusomeseza waka naye nga nkizadde I gave birth kati owulira emisomo gy'ensenene emisomo gy'ensega simanyi emisomo gyati bonna boza mu kintu kyange so twagala okulaba people power kikyeraga testimony eruwa omuntu anakyusa ensi that's why people keep calling me president w'abantu the testimony is there abantu basomesa butiko simanya miyembe biki tebyaliko otegera so njagala kubagamba nti buli muntu yenna ayagala okulonda ng'aleeta gavumenti egenda okukuuma obulamu bwaffe n'ebyaffe etukulaakulanye totekwa kulonda people power terina agenda terina
manyi bannamawulire mwagala nnyo okubuuza walidde mmeka temukkiriza mu bantu balina independent minds. Otegera nze gwe mulaba wano ebibiina ebyakatandika byonna bimpisa. Buli kibiina kyomanyi kyakatandika kabeere jjeni bonna ntudde nabo beetaaga brain y'abasajja emibiri mu bibiina byabwe. So siri mugwagwa siri mugwenyufu. Tetusobola kuddira ekibiina ekirina abantu abagwenyufu bino babimpeereza kuva Turkey kambibago kumacha this morning. CE BE CE nebo bakita JBJ katawuno bakayita Sultangaz ekibuga Istanbul ali Turkey. Omulimu omukulu gwa kutunda abawala bannayuganda ng'abaguza abawala oyo ayogerera people power yavuma abantu. Olya omulimu omulala agenda mu kabuga ke bayita Semuti we wali bamalaaya abatabike United Nations of bamalaaya awo wabeera bali bwe yamala obbabba naddukayo kakati abawala abagamba nti buli musajja akwebakako njagala percentage bweti bamalaaya bamuyimirizaawo oya ya championing a struggle ya people power mulowooza tuli bagubaddamu. When you're caught in a situation between a stone and a rock and a hard stone, what do? Okolaki? Tosobola kudda eno, tosobola kudda eno. Eno bakutadeko emisango tebanabala kujinsi jako. By the way, mubanamole munyabe mu saving bagamba bamugyeko n'emisango. Otegera esimu zange zonna zikyaliyo. Ndipotinga bagane nzirewo nga wese ennaku bbiri kavidiyo ke nakoze ndigenda kusanyawo bwakabaka. Otegera ne bakesi bakombo ngamba bwakabaka bwa Buganda bwakabaka bwa bagwenyufu nakakoze nga ndi gundi ngeze ku reportinga ekibuli emisango gikyaliyo emmotoka sizirina ziboogerako. Kati abantu ngaabo penge naye baka ku mukazi nakola vidiyo namumaze oyo yawule omukazi alina abaana wano nemutabagamba kuti ebyo please ekyo tekyetaagi tulina cultures zaffe ng'Abaganda. Maliriza na kano njagala kutegeeza eggwanga lyonna nti tewaba omuntu yenna njagala kufiira ku mulimu nga Balubu akwata akalulu ke n'akawa abagwagwa abagwenyufu otegera abayitibwa ba people power. Tewaba omuntu n'alangirira nti ye Lucifer penge yalangirira nti ye Lucifer. Fe abasomi ba Bayibuli otegera mu Isaya 14:12 Lucifer afuna amalala otegera n'ayagala okukola obwakabaka obuli waggulu wa Katonda ne bamulwanyisa ne bamusuula wansi. Lucifer ali associated na bino bw'atuuka wansi akamufulaginga ne yefuula omusota kwe kukema kaawa. Njagala kubabulira ebintu ebiri associated with Lucifer. Muba wagira ku Facebook muba wagira ku kamera nga batuwemudde kyemulimu kikolimo kyennyini. Mbakubiriza mudduke okuva mu kikolimu. Tosobola gamba nti nze Lucifer ate ndi mwogezi wa Bobi Wine. Lucifer omusota otegera kakati bw'osoma Genesis mu ssula eyokusatu sitole wetandikira Katonda ng'agamba nti gwe omusota nkukolimidde mu bisolo byonna bye natonda you are cast more than every beast of the field. Katonda yakolimira omusota penge yayogerera people power omusota tuleete wano. That's the kingdom. That's the kingdom I'm talking about. I'm going to crush it. Verse ezisembayo wansi Katonda agamba nti you shall agamba omusota bruise the heel of the woman, but the son of the woman olwalugera ku Kristo Yesu will bruise your head. Omusota must be bruised kubetentebwa.
tetuyinza kkiriza abantu abalangiridde openly ne Lucifer ne tubakkiriza okulembera eggwanga. We can't. Tujja kufiira ku mulimu nga Balubu. Ne ngamba nti kakati mwami Museveni alina ebibi bye bingi, naye nsobola okukolagana ne mwami Museveni ne mbaako ettaffaali, kubanga byenkozeeko weebiri. Otegera? Ne mbaako ettaffaali lyenteeka ku ggwanga lyange. Okiraba? Kankolagane n'ono omubi atanzise ebbanga limukolokose. Otegera? Nsobola okuyamba eggwanga lino. Kaakati waliwo omulaba muyita Eddie Mizaaya, baliwo n'aba people power, njala kukolaga obugwenyufu bwabwe mwaba bawagira, ng'agamba nakolanga ku Impact Radio nga nkola ne basajja Mivule nange Eddie Mizaaya n'omusumba Bujingo. Omukyala najja mu kyaki yabipositinze okumusabira. Bujingo abajja okumusabira yansanga ndi ku mukazi mu kkanisa. Yensonga lwaki Pastor Bujingo ataddeko live era agenda kutuwa eddoboozi lye. Talabanga nze sikola kukona Eddie Mizaaya. Mumanyi omuvubuka gwe bayita Walusimbi akoloba ku biiti ekiro ne ku Munu TV kati yeyita professor. Owokubiri mulaba omusajja ow'ekiviiri akola ku UBC kyagenda Semakula. Abo benakolanga nabo temwalimu Eddie Mizaaya. Era Pastor Bujingo mugumu yagambye katono ngw'ekiko tetumumanyi mbu nebakako mukazi mu kyaki. Tuva wano tulina video tugenda okukola ne Pastor Bujingo. Tamulabanga nako tamumanyi ekyo tekibanga nawo. Abo mubalete mu buyinza banateekako emisango emeka Kasuku ng'oboogeddeko banakusako emisango emeka. Era ye twamazedde okumuwawaabira waalinyira ku kisaawe Entebbe. Mizaaya awedde tukwata mukwate omusango namazedde okuteekayo. Otegera? Kaakati mbagamba abantu bano omulimu gwe baliko balamu bano tebagabulira mazima. Lumbuye by the way tewali gwe bayita people power. Let me end up with this. Teri gwe bayita people power. Abantu bonna n'abagenzeeyo baagala platform, kyebavudde bagiyita platform not a party. Baagala platform kudda mu parliament kulya. Abaana batawaanya Balamu. Lumbuye asindika abantu wa Balamu. Bamwegayirire mwami Museveni amutaasi. Lumbuye basiikini yennyini ettake. Talina na waasula. Tayinza kudda mu Uganda. Kankutangazeemu katono. Nina message ya Lumbuye wano nga nsaba omuvuma. Just milioni 10 namugaye mwami Museveni tagaba ssente naye fe abawagira mwami Museveni tugenda kuwa milioni 10 zoyagala. Naye ogenda zikozesa ati ogenda kusuulamu abawalabalaba. So namugambye oba aliredde okomawo okulima ajje tumugulire ka tractor tumweyo n'ensigo nja kumwazigane ku ttaka lyange. Yayagala just abantu bemugamba nti bali mu struggle. Kasuku and the rest munyambe mu kino abantu banoonya ssente kiwaki bayita people power. Penge afuna ssente okuba kozi ate banamule temukkirizibwa kwogera ensibuko ya mawulire. Okusikira bantu bakozi ba ssente bali bubi ate penge tayinza kudda. Twabadde Bunamwaya Bunamwaya mala kutunda bijja nadduka nagenda Esseguku. Bwatuuka Esseguku nayingira mu kibiina kya Bebekulu Gagamere namba ssente z'omugagga milioni 6 nga bayise Bebekulu ajayimbe n'alinya ennyonyi n'agenda. Tayinza kuddawa. Lumbuye naye amala kutunda ettaka lye wabwali ku Entebbe Road nadduka kati zina 10 ayagala kusasula bali baganda bye yatundako ettaka amalaalo asigazeyo kasigazeyawo akomewo Uganda. Abantu bali mu struggle. Simanyi how I can wake up remove the veil of your brains and minds. Tebali mu struggle. Kasuku abantu abagala struggle tebawemula tebavuma abantu. Struggle kintu kirala. Bwogenda walugundi onalebo nankabirwa abantu bakuba amasimu aba people power bona bagala mumanyi abantu abakubira amasimu abali mu people power abagamba nti totuleka mabega gwe munafu bali sasire bandi ko bagamba
kunyira banange sinakwata kantu konna bwe nakwata ettooke mujja kuliraba nze ndikwata kaati ate ettooke zino sente zamwe wa musolo Museveni bwazimpa abazimpadde nze bwe nakwata ettooke nja kubatuusa ate nze ndi mugabi buli munamawulire nja kumuwa okikoleko mu ngalo eki bonna abanajja press conference njagala bampe emmotoka ngenda nsomesa abantu mbayigiriza okuva mu bwavu. Mwami Museveni sebo nkwegasseeko sigenda kuyingira mu kibiina kyo kya NRM naye byenjagala okukolera eggwanga lyange mmanyi osobola okunyamba okubituukiriza. Njagala ompe emmotoka eri ontereko ne pickup eringira eri mu nnimiro lino lyange lyenvugamu nga ngenda ku TV okusomesa abantu naye olimpeera mu lwatu openire nga bannamawulire bonna bwe bali. Saagala sente zo siri musajja munaku nze singa okwambala mu Kampala nina suuti 111 nina peya zengato 67 okutegera nina esaati 324 nobody can deny that. Nze sidda mu suuti mu myezi ebiri ne batekayo akafaananyi laba omuzigo wasula otegera sambala ngateka wansi wa mitwalo 4 ne bakuba akazigo mbusula mu kazigo. So Mwami Museveni bano bagwenyufu nnyo aba people power nsazeewo okukolagana naawe onyambe ntaase eggwanga nsomesa abantu bave mu bwavu. Signing ekintu ekyo akiteeke mu buwandiika asayinize yeegase ku Mwami Museveni era agenda kukola Mwami Museveni kintu kikino tajja kuddamu okutandika kutukumaamona kakati mumpe dakiika 2 mumpe dakiika bwe muwagira people power bagenda kutondawo obwakabaka obw'abasiyazi kubanga bakiwagira oyo bwino waali bagenda kutondawo obwakabaka obw'enjaga otegera kubanga bajagalira baginywa oyo bwino waali otegera bagenda kutondawo akabaka waabwe nga buli amwogerako alina kufa. Lesbianism abakazi okweyagala mu masomero nga headmaster bw'obanga tokkiriza mu bisiyaga tofuuka headmaster. Era poliisi egenda okubeerawo mu gavumenti ya people power tegujja kuba musango omuntu okusiyaga abavubuka abavu mu masomero ng'abasomesa basiyaga abaana mu masomero teri poliisi ekwata teacher oba headmaster n'emuvunaana. Abaana abawala abagwenyuse nga bwe bagezaako okuyigiriza abaana mu masomero abawala n'abawala okwesiyaga nga teguba musango. Obwakabaka obwo nteekwa okubusaanyaawo. Tetuyinza kukkiriza Bobi Wine bamutondewo nga tagambwako. Stella Nyanzi Jolly yonna nkwebaza yaganye siyinza kulwanyisa Museveni ate nendeeta n'akyemalira omulala n'agamba nti eyo ddiini ngivuddemu sisobola kuwashipinga muntu munange. Dikiteta mubi nnyo aleka abantu nebatuvuma nga tobagambako. Ffe tukulwaniridde ebbanga ddene nwanyiridde Bobi Wine omusango ogundiko ogwokubiri ng'ogyeko ogwokuvuma banankole gwakuvuma n'abakooba ng'atasa Bobi Wine. Kati abantu bwebanvuma batya. So abazadde mumanye ebiseera eby'omu maaso bye mutegekera abaana bammwe. Maliriza na kano tewali kibayita people power mu Uganda batuswaziza emagere gyenzaalibwa gye banziika. Chairman wa NRM gwe balonze, vice chairman wa NRM gwe balonze, secretary wa NRM gwe balonze, balonze no wa FDC babiri otegera treasurer balonze nemagere NRM yatukubye, Kampala NRM yatukubye, Masaka Lwengo Bukoma Simbi eyo people power zero. Obira East yonna zero. Mumanyi gwe mbadde mwana wana mu people power bandaba mbu Arua ebuka Arua city I speak with authority. Bobi Wine yafunye zero Arua city. Mwacha mukakubya kasiyano wadiri tututarua Arua yewe na wafwe yafunye zero. Kati Arua yonna as a region people power yafunye zero.
kati gwadda Masaka wakoma tandikire lya Ntone genda mu Banankole mu Banyoro mu Batoro etoro zero toro abatoro bonna bamuganye Abanyoro oba yafunyeyo 10 Museveni nakuba 9 Yibanda Buweju Rusheru Kiruhura Bushenyi Mbarara Kabale eyo teyogera 10 musatu buna teri people power mu gwanga kamalirize nakano tewali kibayita people power muleme kulimba abantu mu Uganda tekirimu twaswadde oluswa zigenda kule mukisa na mukamwaka twaswadde oluswa labo tulabanga people power teri weri tuzayibeze meko kugenda mu elections esatu how can they reverse that bagera kikyusa batya bali ku Facebook ne mulimba abantu bananyi basenye mvula bagenda mutta bisenye mvula bagenda mu marawo na babatu bonna bamuchayi bali ludawa kubyalo batu wangudde Kampala Museveni n'atubba Luweero yatubye nakasongola people power 0 nakaseke people power 0 aba people power gye bava e Masaka yafunye 0 tigera buli wamu 0 kati people power ludawa Bobi Wine tegeka chono gamba abantu 221 njagala bannamawulire wano 10 tuno sente zenfuna toyinza kweteka mwami Museveni n'omwekikamu oli munaku ngenda batwala ku kiralo kyange ntaddewo ente 2 ze banaalya nga batuwangudde otegera lumbuye n'abika kabaka bogus people n'agamba kabaka bamwadde obutwa ensi yonna neyasamirira nekyakalana lwaki mukkiririza bantu abali fake n'atekayo ebifaananyi nga batwala emmotoka bazitadde ku boda kabaka bamusaze ensalo n'avuma Katikkiro twagala kabaka waffe okabaka waffe mwamuse kabaka bwe yazuuse nti gyali mulamu zino embizi za people power zonna zasuuse musirisi emakinge baŋŋamba nti lumbu yabeerawo n'emigo gye twandi mukubita n'obika kabaka wa Buganda kale mbebazizza abalina ebibuuzo Basajja mivule eka yateekateeka yaffe egenda mu maaso ng'abawagizi ba President Museveni singa mwami Museveni okulaba ntulokola abantu abalala bangi mu wiiki ejja oba mu wiiki eno ng'etinaatera okuggwako tujja kuleetayo omulala omunene ate n'abaliyo bangi balyadde abakozi ba Museveni ekyo mukiwulira abantu teri kye bayita people power teriyo abaliyo